po jako akawuwo. Olunaku olwaleero ekitongole ekivunaanyizibwa ku kibuga Kampala KCCA ekikwasiddwa akatale kasubi akapya akazimbiddwa kampuni ya CK Associates nga bano nno basoose na kulambula omulimu ogukoleddwa kampuni eno. Bw'abadde akwasibwa akatale kano, Engineer Andrew Kitaka akubiriza abasuubuzi okutwala obuvunaanyizibwa obulabirira akatale kano obulungi. Bwe banaatandika okukolera wano bateekeyo nnyo obuvunaanyizibwa okulaba nti akatale bakalabirira bulungi. Ebiseera bingi tukwasa abantu ekintu ekipya ne bakitwala nti kya gavumenti ne bakyonoona mu bbanga ttono nnyo, naye njagala kino bakitwale nga kyabwe. Kitaka agambye nti akatale kano kakutaasa abasuubuzi b'e Kasubi ku bubenje obw'enjawulo bwe babadde bafuna bw'atyo ne yeebaza abakulembeze b'akatale kano olw'obwesimbu. Akatale ke mubadde mumanyidde ke kali ako ku kkubo, abantu we batuula mu musana, enkuba we bakubira, abamu ne bafuna n'obubenje bw'emmotoka. Naye kati tubazimbidde akatale akapya kano ke mulaba kasobola okutuulamu abantu 1500. Abantu abo bonna be mulaba ku kkubo bagenda kujja bakolere wano. Okusinziira ku Ssekamu wa KCCA Peter Kawuju ategeeza nti omulimu guno guwemmensa obuwumbi 2 era nga bamaze omwaka mulamba nga bazimba akatale kano. Tuli mu buwumbi nga 2 obuzimbi bukozeddwa okuzimba akatale kano, ate ng'era ng'otaddemu n'endala ze twakozesa nga 3 okugula ekifo kino. So ekyo ffesi kyetusinga okutunuulira ennyo, kyetusinga okutunuulira okulaba nti kati abantu abadde bookye b'omusana abakubibwa enkuba buli lukya kati balina at least basobola okukolera. So kya mukisa munene nnyo era tuli basanyufu nti tugenze kukyusa n'okwongera okukyusa obulamu bw'abantu baffe. Kawuju asambaza ebigambibwa nti obutale obwa KCCA ng'akeewandegeya ate buli mu basuubuzi. Ate era si kituufu nti obutale tebulimu bantu, obutale bulimu abantu. Lwakuba nti oba tetunaba kuvaayo kukola enforcement nga weerina okubeera, naye nga senga otulaba nga tutandisa okukola enforcement netujja abantu kumakubo, obutale bwonna bujja kuddamu okubanga bujjudde. Ate ye ssentebe w'abasuubuzi b'e Kasubi Zibulonadi agamba nti akatale kano kazimbiddwa okusengula abasuubuzi abakolera ku luguudo. Nti ffenna tuteekwa okuyingira ne bw'obanga mu budde buno abasaba emidaala basinga abali mu katale obungi, naye nga tubagamba nti emidaala gino gizimbiddwa okusengula abantu abali ku kkubo okugenda muki okuva ku kkubo oluguudo lukolebwe. Mukimanyi bulungi nti oluguudo lugenda kukolebwa. Kati gavumenti yaffe teyatukolanga balala, ffe ab'e Kasubi ffe tulina omukisa tiyamala kututeekera tusenguke nga tulina tukola ki. Zibu yeebazizza ekitongole ekya KCCA olw'okubalowoozaako ne bazimbira akatale. Neebaza bwebaza ekitongole kya KCCA olw'omulimu gwe tukoledde. Nebasajja kwebaza buli muntu, jereka nebaza ebitongole bya byonna akatuyambyeko LC3. Akatale ke Kasubi kakukoleramu abasuubuzi abasoba mu 1400 era nga basuubira okukagula wakaseera konna. Abasuubuzi tetunaba kumanya kubanga olwaleero kampuni yagukola Sike egenda okukwasa City Council yajja okukwasa abasuubuzi. Kanyike Kevin yakusakidde eggulire erina okulwa ABS Television. Era si wano wokka tutandikidde, si wano tugenda okukoma, tujja kweyongera okulaba nti twongera okuyiiya